kaseera kaki ky'otasobola kwerabira gita ku noti 776 232 noti 758 232 noti 751 noti emu oyite ne ku whatsapp ku noti 751 75 41 42 ombuulire kiki ky'otasobola kwerabira ekyo wali otuuseeko kiyinza kubeera nga kyali mu nsisinkano waliyo ensisinkano eyo muzaŋŋande eyo sirijerabira wangi amina mukwano mukama yeebazibwe bannange senso kuwuliza yesenga yennyabo naawe nga toyosa kufuka naye nga tayosa kukuba kwegamba nga mulimu competition yawo tulabe asinga ng'omanyi tuli bakwita baakukuba bannange okuva kwolwo byaggwera wa wamala n'oddamu mukama mulungi senga twongedde okkuwo kale wangi amina mukwano oli otya Justin Nakirebe ye mukwano gumite tewali kulanga kulala ye mukwano era nga lwekirowooza nsooka nenseka yemukumbeerayimirira ku mpewo za leediyo n'agamba Bishop Kigana nti abaana b'emmere balagulidde TV wanje maama na guno gwakatagibawanga mu covid eyasembayo nkusibidde my dear kale kuchalo yesu watuse kuchalo Love Works Church Salama yine kuletedde olukungaana lw'okusomoka olubeerawo buli mwaka 2026 Media Crossover Conference. Eno conference ebeerawo mu masekati g'omwaka nga tusomoka okuva mu tundutundu ly'omwaka bingi ebitusobodde kutambula bulungi naye ku luno Katonda agenda kwawula ku balala era nga Bishop Chris Kotika Pastor Agnes Lubega be bateesiteesi b'olukungaana luno tusuba baweereza